najjula emmere jajja n'antuma ne beerabira okunterekera jajja n'antuma jjukira tubeera baana bangi tuliira ku bagiyita bati tuliira ku luseniya luno kati ate ku olwo bantuma nziruke ewa jjajja nyirabye ngende jjukira nali nziruka bamanyi nze eddakiika 10 mba nkomyewo mutwale ninkonda nenziruka nja kukuba nenziruka nagenda okuddanga emmere eweddeyo kati nendaba epaapaali lyali waggulu eyo wala nenninya omuti gw'epaapaali nengutuuka awasemba nali naakakwata ku paapaali bwe nti kituufu lyavaayo n'emiti gya paapaali nga njirinya jjukira enjala yali ennuma abayirabira okunterekera nali nvaayo bwe nti omuti gwakotoka omanyi okumenyeka bamukuyita kukotoka kale gwawogokamu 2 nenzija nagwo paka omugongo guno nagutuusiza ku jjinja lye bawagalirako ejjinja lye bawagalirako mulimanyi kwe bawagalira obwambe saddamu kwogera saddamu kussa n'abaliwo bagamba omwana w'omukazi afudde okuva olwo bangamba saakuzaala mwana kumisa mu bitundu byakyama nze bannongoosa bulongoosa so bagezaako ne bantereeza ne bagamba eggumba ly'omugongo simaali ya mugongo teriryokke mwana gwe ne tugenda ew'omukazi agenda okunnyunga yankwatako bukwasi yasaba n'ambuzi naye ndyokke mbwenunga kulandya kahagara abanyankole ne bakyeta kahagara era kyovolanga nali njagala kubeera w'amagye nali njagala nnyo okubeera ow'amagye amagye gano agatali ga ku ttaka gano amagye agaddala sasi ku nnyama ne nali njagala nze sirina muti gwe ntya nakati n'omuti gw'amasannyalaze nsobola okugulinnyayo guba mupya nga tebannaguteekako bino ngulinnya omuti gw'amasannyalaze gwempa emitwalo 3 olabe oyimire ogw'amasannyalaze nga sitaddeeko wadde buno bulinnya ngulinnya ne ngutuuka waggulu mpa ssente woba okiwakana mpa ssente woba okiwakana kintu kitono nnyo mpaka zabbi kuwunyako abaganda mwagala nnyo okulabako gwe mpa ssente oŋŋamba etandika olabe nze mpise mu bingi naye ndi kakazi kagumu sitole z'obuto bwange ezo tezaali nnyangwa wataali maama ne taata I thank God I'm a grown up nsobola okubeerawo nsobola okwebeezaawo nsobola mwe abaganda mbamanyi tewali kintu kye nayiga ku nsi kuno nga muntu muganda abaganda mwagala okulabako sasula tutandike kyekiganje sente zijje mu nsawo nga mupya guno gwe baba bataddeko obutuli bano abalinnya awo gwe sigusobola kuba gujja kunfumita ebisambi byonna nyambala empale yange bulungi empanvu ninyo omuti ompe emitwalo 3 ogaana ki muzikuŋŋaanyi oziteekewo naye byokuddawo ŋŋambe eti olimba mbukati nfulume nkikole male mugambe eyagulinnye nedda nze sikyakolera ebyo byakupika nedda ssebo nabisemba ku mazzi okwepikya okusobola bulungi nze nepikya omwana wabe ndi oli yawoba okwepikya nkusobola bulungi bagenda mwe munyumizeyo ku story anti mbulabye mbanyumiza nengaakamayitiriemu bwe nnakula gye nkulidde abamu babeera inspired omuntu n'agamba kitegeeza I should not lose hope nsobola okubeera kino na kino nikiya ebijanjalo kate biffe ngenda okirira ku makya nga nkyabirina nayisibwa bubi nnyo obudde bwe namala nsula mu kinu okitegeera njagala okutegeeza abasajja n'abakyala mwenna abali eyo nti tokkirizanga omuntu yenna okusuuzaawo abaana bo bw'oba okyali mulamu tova mu maka lwa mulamu wo iwe mpa hana nkeegi amadi
naye abantu bembeera nabo bonna banyankole. Ndi mukazi enjasa biggu, simanyirwa, sinyikirwako mannyo. Njagala nnyo abantu, buli muntu omuwa ekitiibwa, naye bwe nkikuwadde naawe kimpe. Ate siri friendly, siri muntu akola mikwano ku social media. Gwe tolina page, genda omugambe nabbanja, genda omugambire ku page yo, olinga amazi. Genda ku page yo omugamba amute. Bwe mbikwata n'ebipostinga nga siraba kye mwogera, bwe mbipostinga nga temulina kye mwogera, ayasama. Genda ye wa page ya nabbanja omugambe. Talina page, genda wo omugambe. Kirabe ebinnyo. Muko omusajja embula kalevu, atamanyirwa, atasinikirwako binnyo. Omubwati ate omusajja simuta. As an artist, I appreciate. Saagala ze bantu kunkaka kyakukola. Mukazi mukulu, ni mukazi enjasa biggu, ni mukazi atamanyirwa. Kana jangu alumaisi. Genda we back. Genda we back. Genda we back. Genda. Genda. I love you. Mommy. Budde bugenza nti genda we back. Genda we umuzeewo. Genda mwebake ne kirabo. Kirabo tolontwalireyo ebide eno ogenda ogumbe aze kubigyamu. Ebyo. Naye onyirira boy. Both the body and the mind. Oyagala kati oyagala kwegatta. Owulira kati oyagala kwegatta. Bosco. Bakuyita Boskani. Amazing. Mwami Bosco amazing. Kireka kati oyagala kwegatta. Owulira sebo mbonyirira. Mbonyirira. Nkwagala nnyo Lieutenant Amuria. Nkwagala nnyo Lieutenant wange omubwati. Lieutenant no nyina obuzibu. Naye ngenda kujja mu inbox. Eyo filter naawe. Mukwano bwembeera ku live sisaamu filter. Just ndi mukazi. By the way jango sinkaneko. Siri mukazi gonyigira mutoke ku myaka jange 3. Ngenda kona 3 mugumu. Birthday yange mangu etuuka. Siri mu filter mukwano. That is my original. Ndoza nsembe ola bulungi embalabo kakasente muli filter. Ozirabye? Ozirabye mukwano? Siri mu filter ondabye? Onfunye bulungi? Kiriza bukiriza anti siri bubi. Aine periods nakazivaamu nnaku nga 2. Era kikwe kufuna luno olubalabe naye sirina mbalabe. Totegana nolowooza nti nyina embalabe sirina. Zibeerawo nga kigenda kunkuba oba nga nkivaamu. Siri. Kyogamba ne mutawuni mbeera ne filter naye abantu bangamba sebo mwana. Ate mutawuni oli muto. Nze ngamba bwentyo bwendi. Ate kizibu nnyo okubeera ku myaka 3 mugumu nga wakazaala abaana 4 n'ofaanana nga nze. Nze sigendangako ku sajjali. Ndabika bulungi. Ntunula bulungi. Buli kimu kirikiriya. Nze kennyini ndikiriya. Abamu kumwe ekibateganya n'obbateganya. Kati osinga sikola mirimu ginkuluusanya. Emirimu eginkuluusanya kubeera ku motoka z'amanda, kubeera mu midaala gya chapati wuuyo nvuga piki. Kateebereza musinga ndi mukazi atuula awamu. Nga sitambula.
genda n'emisinde teberezaamu nga bwe nfaanana singa ndi bano abakazi abatatambula abatakola mirimu genda eri naawe twala banaye akasajja kano genda okitegeera onangambye oli munyankole oba oli mukiga a question. I'm not a mukiga, I'm a munyankole, but siri munyankole ono munyaranda. Ndi munyankole. Ndi munyankole. Onagambye that dress code. That dress code, I'm just wearing a short. Ate ndi munyumba. Simanyi bw'oyagala nyambale engoye ezituuka ku bigere nga ndi wange mu maka. Onfuna bulungi. Bwe nnala ntuusa okufuluma ennyumba. Ndowooza bwe nfuluma ennyumba tondabangako nga nyambadde bwendi. So wano ndi waka. Let me have peace. Leka ebitundu by'ekyama bisse ku mpewo. Kyovala nga mulina obutundu bw'ekyama obutini. Bakutuukako ng'obutundu bw'ekyama bwonna buwagamidde kuli. Buno bukabaawo bwammwe. Omubiri wobeere waka leka ebitundu by'ekyama bisse. Actually sina na kwambala bwendi. Nina kubeera mu t-shirt. Leka abaana bawumule bagende mu kyalo. Mu nnyumba mbeera mu bute. Mbeera ntambula sambadde wadde n'ennika. Kubanga omubiri gwina okussa ku mpewo. Onfunye bulungi. Ati ndi waka era oyagala neebutike. Wani agambye nti ndi mugenda kwambala kakaaya? Tumbaavu. Ani agambye nti ngenda kwambala kakaaya? Manyoko. Oba bagambyeko nti ndi hajati. Wani muyina emize gy'akamanyiro ndi waka mu nnyumba era oyagala neetunjikeko ebigoye. Noyambala empale. Agasajja gakulaba olina akabina. Gakulaba olina akabata akalungi naye nga obutundu bw'ekyama bwonna bwenyigidde kuli bulinga bwa ddole. Nze ebyo nedda. Nze ebitundu byange eby'ekyama wembeera ewakambi w'emirembe. Gw'omanye empewo gye byakayingiza. Biri fine. Sikulimba. Ne bw'oli mu nnyumba era baagala weepakika ebigoye. Olaba onoosanga mu bbaala kubanga mu bbaala mbeera ddati. Kalono omwatwa gw'ettako guba bweru kubanga sina bibalabala ku mubiri. Era osanga omwatwa gw'ettako guli bweru nga ndi mu bbaala ne bbaawa. Togenda kuyomba buyombi, togenda kuzirika. Bannange. Mbukati nyambadde bwatyo bambala obikana akantu so akagendera mu supermarket. Oba tondabangako nga ndi ku live nga ndi mu supermarket nkambadde. Gundi nkwata mpola wano si wa nnyoko. Wano wa musajja mu America. Naye bbaawa alabika okuba nga akuwa emirembe era nzire mu nfukamirira ekifaananyi. Tata abaana omwami ti webale kumpa mirembe. Wajja mu mulamu bwange onsomeseza bingi onjigiriza bingi. Wanjigiriza nti okwagala okwaddala gye kuli. Onjagadde awatalika kwakulizo sinza kukiwakana. Bale kumpa mirembe. Okukuta tufa babiri. Kyenyinza okugamba. Era twakkiriziganya nti nze naawe okwawukana tufe tubaviire basigale mu nsi yaabwe. Naye bale kumpa mirembe. Sajja oyo ampa emirembe. Ampe mirembe nnyo. Ate no tanyinaako buzibu. Wala ne zino pini ze muyombera. Ye nno bimusanyusa. Buli bwawulira mu nvuma ayambadde bipini simanya biri mu matu ebipini by'embwa. Bannanga gamba ne kano wakalabye. Ono yagambye muyambadde bipini by'embwa ne tukugenda tugamba laba bwafaanana. Ne tugenda ku page ne tukuchekingako ne tugamba kati ono bw'ataba mu firuta banna etubageya. Manyo okutula ne bba wange ne tubageya. Ate bw'abeera mu Uganda kisuka. Kubanga buli gwe tulaba yali anvumyeko. Tumuzyuminga ne tumuchekinga ng'alabika bubi. Nga ne tukubeerako babiri. Kitegeeza tolina gw'okosezza. Ani omulala alina ekibuuzo oba olina ky'obuuzabuuza
Munange bye mwagala byenkola mwe bakama bange ayagala okujoininga saving group bagita money saving group enamba eri 0742 tuweze ba member 10 aba group bangambe yetubera abantu 2 tumala thani okubera n'abantu nga batulekanya tebagala abantu bangi so oba joli ngo yagala okusavinga sente zezo omwakola beche zigenda okukola omukyala gwe bayita namawejje sente za saving yangambye ngenda kuzimugulira mu mabati so ngenda kutwala mabati ku site ngenda kutwala mabati ge mu site so saving a sente zomanyi nti zinache zigenda okuyamba awo mu maaso oli wa muziro kimukwano nedirambizi akabbiro mukira naye banaye nagamba bange yambuuza sinze yamugamba yeyambuuza tiwe kucha kumachanga tweddira gumune mugamba va mu byokweddira wali ogitadde muneegaana naye katanzi ebyo ebintu byokweddira eyo ne bakugoba ku musajja gw'oyagala kaabulengane bwegaana oyingira omuba mweddira naye ng'eyingidde oyo nosensi mmuveeko namu sikulinaako kakwate tonyinaako kakwate twegatte tombuulira ebyo mbu weddira mbizzi olyako matu n'omuziro ngulya n'embizzi njirya ataani agaana nze mamusawo okuŋŋaana okulya kyenjagala mbu neddira bonna abaafa battibwa bye beddira wati we bawagoba kunva banaye mumbuuzeeko temubeerako bangi nga musirise oba oyagala okujoininga ekibiina kya money saving enamba eri 0742 gyebali eyo era tugenda kutandika okusavinga nga 3 Desemba bw'oba gy'oli ng'ogenda oyingira ku namba 0742 naye ng'ogamba otyandifindia naye anti kaduuka onnyumira wanange bwentyo mwana gwe bwentyo nze munensingira banga bweri ate njagala buli omu I love everyone as long as you're there you love me even if you don't love me I love you sina nsonga nze mbamanyi ndi awammwe that wastage of hate saagala nze kwekaluubiriza mwenna mba hello baby girl and kaduuka, hope you're fine. I'm good baby. Hi baby. Hi naye onyirira ge mazima ya nina ne supu omwana wange kyanjagalira ennyo nyirira vamu ebyo nkuze ndabika bulungi twali bato kati tukuze mukwano ano tugulidde ddala tandise n'okufuna obwoyo eno emabega tukuze lwakubamu tebannakizula olunaku olaliko okufuuyirira olwoyo emabega eno oba okuze naye lwakuba bamu ku mmwe bikyabalemye okutegeera bosiko kiki bosiko ebigambo bijjawa
Nyongera okubategeeza abaagala ebibanda by'amanda biri ku $1.4 million, abaagala amaduuka ntandikira ku $7 million, abaagala amataka $5 million, $4 million, $6 million, $7 million, kisinziira ekitundu. Ab'amataka waliwo ag'ebyapa n'agatali ga byapa. Auntie, wabula men are not the same. My husband made me feel real love. Yeah. Musajja tebafaana gali omusajja akwagala n'ogamba kulumu. Nga ne bwakukwatako bukwasi. Ofuka. Yeah. Tebali abasajja. Mwami wange bannaye simanyi gwe nnyinza namulekera. Bambi, I just love you as a person and the work you do for us. Thank you. Thank you for loving me. I love you back. Kaza atagonde. Ogenda kukola amabere gafune emisiwa, ebitundu by'ekyama bimere emisiwa, onobeera n'abalongo bafune emisiwa, anti ba abasajja buli wamu waliwo emisiwa. Mwete mbalaba. Omuti guliko emisiwa. Ebisambi by'abasajja biriko emisiwa. Amagulu g'abasajja galiko emisiwa. Emikono giriko emisiwa. Ekifuba kiriko emisiwa. Ewono kati gwe mukazi gwe bw'otogonde muno obeera omukazi. Kugambye amabere gagenda kutulukuka omusiwa. Ebitundu by'ekyama bituluka. Omubini gubeereko emisiwa. Anti munnange weefudde musajja nze bannaye engeri gye njagalamu ebitundu by'ekyama okubira nga bitunula ng'ekyana ekito. Ofanga ku muntu abyala ebitundu by'ekyama nga biringa kibbebi. Nze ntetandika okukola emirimu gy'abasajja mbolw'okuba musima njagala kulaga nti abasajja mbu tetukyeguya abasajja. Nze sibaliimu. Nze abasajja mbeeguya. Sigenda kubeera bitundu byakyama birimu misiwa. Sigenda kumera bitundu byakyama birimu misiwa olw'okuba nja kumweguya. Sigenda kukola mirimu gye mukola. Oh. Akimanyi akajiiko natabula wange ekibanda ky'omukito kye wali otunda ekimu baakigula ekirala tebannakigula. Nabagamba ekirala kirimu ensawo 15 ayagala $2 million naye ziba zeezo. Waliwo ekirimu ensawo 15 kya $2 million ziba zeezo mukwano abatakubbye. You tell them naye okutegeera. Ya nze ndi mugovu. Gwe nze ndi mugonvu sirina gamera misuwa. N'omera emisuwa n'abawala be wandibadde ovuganya nabo abato bo bali awo bawooza balina amabeere gayimiridde. Naye abawala abato abalina amabeere agayimiridde wano kati mbabala. Nze sigenda kugwa amabeere gankulukute olw'okuba nkola sisobola kuwuliriza musajja. Nedda. Kenkole musajja byayagala nange obusente bwange bube bwange. Jja kwereega. Kankole ng'omwami wange bwandagira. Sigenda kwereega kumera misuwa. Fresh diary. Wadde nnyina abaana 4 naye nja kusigala nfaanana ow'emyaka 19 oba 22 naye sijja kwepika. Nze nankunkubuke olw'okuba njagala kkakasa nti abasajja tebalina makulu ewwa. Nga ne bw'ozikola agenda okwendako omusajja kati ebyo biki. Kengonde nga bukyali. Neme kuyisibwa bubi. Mumbejja. How are you? Sijja. Bale zino sente zemba nkola mu field zange bange tansabangako wadde 10. Actually tansabangako wadde okumuyambako ekintu n'ekimu. Zange.
ono abuuza nti how many times have you done abortion? Annange era nziremu. Ono mumuddemu abuuzizza nti naakajjamu embuto emirundi emeka ekyo ekibuuzo nakyo nakizzeemu dda. Sembatya Brighton. Ekibuuzo nga nakizzeemu. Abakyala abali awo waggulu mumuddemu. Ekibuuzo. Mumbuuze ebibuuzo ebirala wakulira wa. Wasoma kyenkana ki. Naye ekintu ky'okumbuuza how many times have you done abortion? Nabagambye giri emirundi 14 naakajjamu embuto 14. Okitegeera. So naakajjamu embuto 14. Ndowooza okitegedde mukulu Sembatya. Do you have advice about abortion? Sina kwa advice naye nange nzijukira ng'eyakajjamu embuto 14. Sina advice kwekyo. Ono omwami yambuuzizza ne muddamu. Nga ntono kajjamu. Mukwano tebanneebakako buli lunaku kubanga omusajja anneebakako ali omu ate ali mu America. Bw'abeera mu Uganda anneebakako buli lunaku. Buli luvannyuma lw'essaawa 2 mba njagala kunneebakako. Kasita omwami wange ababeera mu ggwanga. But right now nyina embuzi y'emyezi yasemba okubeera eno mu gwa 8 akomawo mu January. Agenda koma mu January so tugenda kuba twegatta mu January. How do you handle all those clients of yours? Bwe mbasirwa Sunday ebiseera ebisinga mbeera nnyo mu bitabo ne ku masimu. Ti abantu abo work owange gwe nyina okumanyiramu client ono ina kusasulwa atya akola bw'ati beera mu computer. Nyina secretary wange alina degree. Secretary wange alina degree atera okubeera nga ntegekera waako oyo. Kyova olaba nti ne bw'obozze nga oyagala omudaala gwo bakubuuza ebibuuzo then naakebera mu computer oba byoyogera bikwatagana ne kye tulina obutasobola kukola nsobi. So alina computer ateeka mu work then no reception ankolerako waaka owange so oba laptop oba kye muyita computer omuli work tulina 3 tyeneyinza okufuna obuzibu naye ng'eno waaka emulina ziri 3. So that is how abantu benkola nabo baba batula mu office yange bali educated n'okunsinga. They know how to handle those things. However nze master planner oba nze mbabulira nti kino nedda tekikoledda okubanga abansinga ebitabo kitegeeza nti bansinga okutegeera. Ebasobola okubanga bamala okusoma naye okutegeera kwabwe kutono. Wabula ekikwatagana ne computer ng'ate bansinga okutereeza waaka nga bw'omanyi. So there are 2 people tebabeerangako mu camera era tebakkirizibwa kubeera mu camera. They are always at the office doing their work. Thank you so much. Watugamba ogenda kwanjula mu December ffe tulinze twagala kujanjawaza. Oh my God. Onangambye nti nabagamba ngenda kwanjula mu December balinze okujanjawaza mukwano. Okwanjula okwange ogenda kulinda ebbanga ly'obulamu bwo bwonna. Bw'oba oyagala olabe kwanjula kwange ogenda kulinda ebbanga ly'obulamu bwo bwonna kubanga nze bwe nayingira marriage gye nayingiramu n'omwami T yaŋŋamba nti kyenyinza okumwesigirako olw'ensonga ali wala ne mwekuumira kyali kyakugenda mu court marriage ne tukola court marriage. So ndi mufumbo gyali ku mpapula. Kati simanyi oba okwanjula oba kulibaawo oba tekulibaawo nze nali nnwana kubeera nga ndi mukazi we mu mateeka kyekyoka. Era twayitako baganda be ng'oyo omu gw'owulidde njogera naye ku ssimu. So ndi mufumbo ni mukyala we mu maka ge ate era nyina certificate enzikiriza okubeera mukyala we n'enkayanira n'ebintu bye. Kati waliwo ekirala buuza. Thanks Kamama, you're welcome. That's a good business strategy and keep it up. Thank you so much. Waliwo omulala abuuza Auntie Kaduuka, you look so beautiful and humble. Wow. Siri humble. Actually ndi humble naye bw'oba onzigyeko wayira zivaako. Mukwano lwaki nze long distance relationship
envuga speed. It is because your husband is seeing someone else. Long distance relationship, a building you work communication and the attention someone gives you. Where there is communication but there is no attention, attention, it is when someone has called you nagamba nkuwadde essaawa emu njagala twogere ku kino na kino. Ekyekya long distance relationship okuwangala ebiseera ebisinga omusajja bwakubira essimu alina okubanga ajja nnyo ku video call n'akubulira ekiddako mu bulamu bwammwe n'agamba nti you can get a land tusimbeeko ku nnyumba z'abapangisa naye obuba buno obutonotono at least n'ogumira okwo naye bwe mba mumaze emyaka egisukka mu ebiri n'omusajja naye nga temulina kyeyongerako kigamba nti oba twagulayo akataka tuli mu kuzimba kitegeeza that relationship erina okuvuga speed but the communication that doesn't have any attention, it is not a long distance relationship. Just bali mu kumalira bumalizi biseera. So long distance relationship erimu akasabbuuni. Akoko sijja kulimba yenze waliwo entuuka nga njagala mwami wange kumulagako nga ndi bwereere era mulaga. So that attention obudde bwakuwa n'omulaga ku bbeere n'omulaga ku nnywanto bimanyi bwatyo obulamu bwe bubeera. So a lot of people complain about long distance relationship. It is because you always get communication, not attention. Communication mutasoka nagamba hi baby ogamba otya munnange nno ndi busy nnyo naye nkwagala nnyo ky'oba omanya. That is just communication. But attention, it is when your husband tells you that this week kulomukaaga sigenda kola, I just want you to stay home njagala twogeremu, then nemwogera ku bibatwala mu maaso for 4 hours because nze buli lunaku njogera ne bba wange ge mazima buli lunaku ku makya njogera naye essaawa 5 ekiro ne njogera naye paka ku makya onfuna bulungi. So siyinza kulima nti twogera then ne muwamu akadde nangamba kaneebakeko nkooye n'omuleka ne yeebakamu kati yeebasi naye ku makya kati ate nze mba njogera naye okitegeera. So where there is communication with no attention, that is totally a red flag. You tell a relationship your long distance relationship not kubanga never mark texting hi how I am good, have a good day. That is communication. That is not attention. Attention, it is when he looks direct into your face for 5 hours nagamani ngo okoze n'amanya n'okukogga kowe kuli then n'akubuuza leero nga twogera naye nga toli musanyufu n'amanya obulumbe. That is what they call attention, that someone is serious with you. He knows what you want, how you're feeling, what next. Okitegeera naye this 10 days of messages nedakiika 2 that is not communication. That is not enough for the relationship to stand. When you're in Uganda, you need total attention sometimes. Era tewaba yakulimba nti I'm always busy from Monday to Sunday. Never. That person is talking to someone else. Omuntu akwagala tayinza kubula budde bwogera naawe. So if it is like that, someone is talking to someone else, not you alone. So differentiate between that two. Thank you. Kirabika owange ali kumulamwa. Yeah, aba kumulamwa if that is how it is. Nze owange ayagala nnyo or typing. It is because he's seeing someone else, someone who loves you. I don't know why communication when it comes to a long distance relationship, I feel it is the best. Reason being, sina unako nalinga mbio kutatama na I need a video nangamba ndi busy. No way, that can't happen. Era bwanyiga mu video nangamba it's okay. Nateeka ko video genda kulanga ali mu office naye ko kulaga bakola nabo. Pola no manya nti ali mu kola ngamba okay, you can change. Let's be on the audio. So when someone tells you that he is or she is always busy, omanya ina bawo obudde. But long distance relationship, okujitereka n'obanga omukazi gwe wali kwe Kampala tawanka. It is about the time you give that person. Bw'oba tomuwa budde bumala amazima gali nti awanka wano ebikemo bingi. So batuwa nnyo obudde tuleme kubeera nga tuwanka obeere ng'ogumira ku bigambo bye. I remember last time I cried. Nakaaba last time. Nembagamba, I miss my husband, Nankaba. Actually, he was online. Yaliko. Cause atanya okufulumira mu page zange. Yaliko. When Navako went to Nakaba, we've been talking. Nemgamba, no honey. There is a point where I miss touching you, speaking fluently while I'm seeing you. But you're very far.
I missed that. Nangamba, okay. Nangamba, very soon I'm home, I'm coming. Tofaayo ngenda kujja naye kukugumya kati buli gyakoma okwogera naawe ogumamu n'olema kubeeraawo ng'ogamba byakiyaaye ya bwekityo bwe kiri long distance relationship si nnyangu ya handling. It is for the strongest people. If you are not strong, definitely you can't manage it. Owange always busy. Even he said he doesn't have a day off. Can you imagine? No, aina bayogera nabo. Buli muntu aina akadde katulako nayogera n'omuntu we for at least an hour. Teri muntu ali busy ku muntu gwayagala. That can't happen. You can even see these people abazungu. You can at least sometimes follow the bazungu and you see no one can be 100% busy for the person he or she loves. Teri muntu atalina off. Teri muntu atawumulako naye babeera n'abawala ab'enjawulo. Kyova olabanga the attention is not there. Nze bangi bwakera ku makya n'akyuka nga takyanjagala. Manya kubanga ampa obudde obumala emyaka gye mmaze naye. Kati bwakera ku makya obudde ne bukendeera mmanyirawo. There is someone waliwo ali mu bulamu bwaffe. So long distance relationship is always handled by the strongest people. Ebeera n'abakazi bagumiikiza. If you're not patient, I've been in it for 5 years. Naye we have met 2 times. Naye olubuto luganye. Ha! You are on the point. Leka nkubuulire. Mwakamala myaka 5 mwakamitinga emirundi 2 olubuto luganye. Kati leka nkubuulire mukazi munnange. Olubuto si gwalubulira lulina okubeera mu baterina kubeereramu. Era neewuunya nnyo abagamba nti bagaba enzaalo. It is about God's timing. Sometimes when you're eager to get pregnant, tosobola lufuna. Obadde okimanyi nti oba owulira muli mutima oyagala kufuna olubuto terulabika. Ate bw'otabiriiko olufuna, olubuto bwe luli. So, waliwo okubanga omusajja alina enkwasa ennafu, obanga gwe alina enkwasa ennafu kummwe ababiri. But most of the times oba weetegekedde ekintu tekiba. Olubuto tebalutayiminga, gwereka omuntu akulye byakulya. Then Katonda yamanyisha zaako. Onfuna. Bw'oba toli ku family, oba toli ku kisinza kuyita mugumba, but abasajja b'ebweru abo si kyangu kukwasa mbuto zaabwe sijja kulimba. Zitusumbuwa mu ffenna. Kubanga gwokwata omwana w'emyaka 5 omuzzeeko omwana w'emyaka 3 ate ng'omusajja abadde ngajja. Bwe bityo ebibeera bisumbuwa. Tezimalaga kwasika. So, si kyakwewuunya nnyo, but just love your man, do it as usual. Bless 6. Bw'oba tolina kyokwesa any family planning, God will provide a child. Yasinga okumanya mukwano. Even mine, every time he says he's busy, I'm gonna separate. Akwonoonera budde. Omuntu kasobola nga budakika gamba ali busy. Waliwo omuntu gwali naye gwatwala okubeera serious. Naye tewaliwo omuntu abeera busy kugwayagala teri. Muntu walaba nga gamba ali busy kitegeeza na kutekinga serious. But when that person takes you serious, teri muntu abeera that too much busy. Afisa obudda akola ekisoboka to keep that communication and the attention between the two of you when he or she is fine. Ndi mukuddamu bibuuzo kyombuuza kyenziramu aba Facebook mwebase aba TikTok bali mu kubuuza bibuuzo. Mubuuze ebibuuzo. Long distance relationship nze ate nagimanyiira nnyo. Tempisa bubi enkoledde. Abizi olumba abalina n'abawala be bakyazizza ku apartments kwe basula bingi bye bakola. Yeah. Any question? Waba olina ky'obuuza ky'otategeera buuza. Banaye abakyala bw'oba ogenda kwekuwaako bbawo bambi tawaaza. Omwami ne waaba w'amaddu oba okimanyi nti bbaawo alina amaddu. Bw'akonkona gate sooka ogenda otawaaze. Naye abakyala abamu
omusajja gyakoma okwebakako ng'ebitundu by'ekyama biwunya bubi otandika okubanga nawe kennyini otandika okuwunya obubi odduka n'oweeyisaako amazzi ebitundu by'ekyama byaffe bino newankubadde tuli bayonjo amu ku ffe tetukuza byoya osala just wano waggulu ki fashion ki W n'osala ki Z n'omubimanyi abamanyi okusala fashions nze mbisala naye tekikuggyako kubanga wansi wali wansi wennyini wabeera wavaayo amazzi ate amazzi ago gatuuka ekiseera nti ga lunaku lulamba gaba gawunyamu ko tegasobola kubanga you're still safe the whole day so womanyi nti bawo amaddu osobola okusooka n'otawaazaako n'olyoka ogenda omugguli what advice would you give me because I'm going to break up with him akoze eki you're going to break up with him kubanga akoze eki ku Facebook kyokka mukutandika tebabeera busy and that is the lesson you have to learn Jane Madam Jane omuntu aba akukwana nga atandika okukwana tabeera busy lwaki atuuka n'abeera busy nti waliwo omulala ayingiddewo waliwo omulala aliwo yensonga lwaki atuuka n'abeera busy lwaki oyo abatukwana tebabeera nti atuuka n'akumanyiiza amaaso and that is the reason why I tell you women bw'oba toli mukazi mulungi mu kwambala bw'oba toli mukazi mulungi mu kusiba nviiri za buli ddakiika you have to be a hard working woman nti omusajja alina kyagenda okukusubwako takkiriza kufiirwa oba nfuna bulungi nti kati ffe abakazi abatalina budde bwa make-up wa buli ddakiika abatalina budde bwambala engoye zirina ziri kutiisa basajja kubeerawo buli ddakiika we are hard working ti omusajja wo bw'afuna ekizibu obeerawo kati n'abanga gwe tasobola kufiirwa okitegeera naye kati waliwo wano abawala nga every time oli mu kwambala olowooza kwambala abasajja bakutye no a man to fear you a man to respect you more you have to be earning something you have to be having something ng'omukazi okitegeera watani akurespect ate bw'obaako nekyoyina ng'omukazi newankubadde osobola okwebeezaawo naye omusajja w'oyo n'olaga nti era omuwa ekitiibwa newankubadde osobola okubeerawo the man can't just leave you like that is my man nti akimanyi nsobola okubeerawo ne waatali naye I respect him repeatedly it is my hobby okitegeera ekyo kyakulya it is my hobby muwe ekitiibwa oba nfuna bulungi sit down ti okuba nyinamu kasente kange tolina ky'oŋŋamba natuusa nzirina zange ye mwami mmaka okitegeera nti kati awo enkwatagana yammwe ebeera so strong ebeera y'amaanyi nti the bridge between you and him tibamala galumenya so naye waliwo abakazi nga mu butuufu mwakugera n'omusajja emyaka 3 naye nga tolina kiddako okitegeera ti waliwo okubeeraawo nga you have a man you have a boyfriend he has you naye nga tolina kiddako kati ekyo nakyo abasajja amu batuuka ne bakoowa you don't have any plan you're bringing on the table some men batuuka nagamba this woman naye just wakumalirako budde so you have to act sometimes you have to... kyokka mama kaduuka agamba atya ati kaduuka singa babaana poezi njagala nnyo abasajja okundrespectinga you can't be watching a movie and then you call ebiti bireekaana oli